President Norbert Mao wa Democratic Party ayanukudde bannakibiina abalina okwemulugunya ku nsonga zaani anaakwatira ekibiina bendera mu kuvuganya kw'olukiiko olukulu olwa Paalamenti ya East Africa ne kwani anaddira omugenzi Mathias Nsubuga mu bigere. Sabbiiti ewedde President wa DP Norbert Mao yalangiriranga Gerard Siranda eyali amyuka Mathias Nsubuga bwagenda okuddukanya emirimu gy'obwa Ssaabawandiisi okumala omwaka mulamba ng'ekibiina kikyakungubagira omugenzi Mathias Nsubuga oluvannyuma okulonda kulyoke kutegekebwe okulonda Ssaabawandiisi ow'enkalakkalira. Mao agamba yakola okusalawo kuno nga yeesigamye ku maanyi agamuweebwa ssemateeka w'ekibiina nga pulezidenti era nga tajja kukyusa mu ndowooza ye. Ayongeddeko nti ofiisi y'obwa Ssaabawandiisi yankizo nnyo mu kibiina era nga yeetaagisa obudde obumala okwekenneenya ani anaagiddukanya ow'enkalakkalira. Abanene ba DP basale puleesa bakakane ekyokusaba nti tulindeko omwaka gumu nakikola na mutima mulungi. Siranda yakolagana bulungi nnyo ne Honorable Mathias Nsubuga era bingi nnyo Honorable Nsubuga bye yamuyigiriza. Nsaba tuwagire Siranda omwaka guno akolere ekibiina, si kukolera muntu yenna naye kukolera kibiina. Wabula bo bannaddipi abamu babadde baagala okulonda kukolebwe bunnambiro Ssaabawandiisi ow'enkalakkalira alondebwe okudda mu bigere bya Mathias Nsubuga birekeraawo eyafa ekibwatukira omwezi oguwedde. Mathias Nsubuga ye yali Ssaabawandiisi wa Democratic Party okuva mu mwaka gwa 2008 era nga zaamuyukibwa Gerard Siranda Ssaabawandiisi ow'ekiseera eyalondeddwa. Ku kyani anaavuganya mu kulonda kw'olukiiko lwa Paalamenti ya East Africa, Mao akkaatiriza nti ekyo takirinaako buyinza era ng'okusalawo kuno kwakolebwa akakiiko akakulu akali ku ntikko ak'ekibiina kya DP kayite National Executive Committee mu lufuutifuuti NEC era nga n'ekyokulonda mbidde takirinaamu mukono. NEC yasalawo, NEC erina obuyinza okusalawo ani akwata kaadi ya DP. Ate NEC teyeetaaga na kwebuuza ku muntu yenna. Mao si ye asalawo naye olw'okubanga oba erinnya lyange ly'erinnyuma mu mawulire. Wabula bo bannakibiina kya DP bazze beemulugunya nga bagala okulonda kwa kamyufu kutegekebwe mu kibiina ng'anaakuwangula y'aba akiikirira ekibiina mu kulonda kw'olukiiko lwa Paalamenti ya East Africa. Kinajjukirwa nti Fred Mukasa Mbidde abadde ku kakiiko kano aka Paalamenti ya East Africa okuva mu mwaka gwa 2012 ku kaada y'ekibiina kya Democratic Party. Madre Nabukeera, KTV, Amalindirire.